Sabafe, Evervess, onakulwa launching a very new it's a product ebado but bajongedemu ekirungo n'okwongera ogisosowaza. Let's first get to see the story, then we shall come back and talk about it more and better. Gange Ze Johnson Sebugwawo eranga ndi kitonze mu kitongole kye Twitter Crown Beverages kitongole kikolera ebyokunywa nga Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7up, Nirvana Water, Aquafina Water, Evervess n'ebirala. Olwaleero tuli ku kiwano kati olunaku olwaleero tuli mu kulauncinga product yaffe empya gye tuyise Evervess malt pineapple. Product eno mpya katale era nga egenda kuba amabaala ag'enjawulo, supermarkets ez'enjawulo, mu maduuka mu Uganda yonna. Erina eddekende era nga esobola okukola nga substitute eri abantu abatanywa mwenge naye nga baagala okusocializinga oba okwassociatinga n'abantu abanywa omwenge. So product eno ebeera mpoomu especially nga eri cold era tukutira abawagizi baffe bonna abawagira Crown Beverages okugezaako gisavinga ng'ennyuguba. Nedda tewali product etujjawo wabula twongerako bwongezi. Ffe tuwuliriza nnyo bakasitoma baffe kye batugamba era bwe tufuna feedback emirundi egisinga tuddayo ne tutuula ne tulaba kye tusobola okuleeta ekibasaanidde era ekisobola okubasanyusa. Abantu bangi batugambye nti okke olumu tubeera out eyo ne bannaffe bo banywako ate ffe tetunywa, kiri kye musobola otutuwa tusobola okusubstitutinga ffe abatanywa tesobola okunywa naye ng'ate tulinga abanywi in terms of taste. So twaddayo ne tugamba nti okke katukole ekyokunywa kino kye tuyise Evervess malt pineapple. It has a malt flavor, it has a pineapple flavor, naye ate nga kirina n'alcoholic.